Gali muri ya dictating marriage yo akugamba mune mukazi wakola kino mune baho abereri nanga tabula. So is it okay to keep your friends and go to marriage? No, your friends are okay. Emikwano mirungi naye tulina giwa limits. Gwabagamba no bagamba by the way oluusi tobagamba naye embeera gy'oteekawo. Nze for example mikwano gyange gyo egisinga obungi essimu z'abakyala baabwe nzirina naye sizikubako nti waliba wazzeewo ekyetaagisa oba obuzibu manyi who to call. I have the number. Oba yanga nti gundi mulwadde nsobola okuba muze wayi muli mu ddwaliro ki. Yes. Naye kati n'abasinga tebamanyi nti n'essimu zaabwe nzirina. Exactly. Nzirina, but I don't call them. Wycliffe was my best man. And the wife is a family friend. Ne number yenjirina. Wenjikubako era ebeera nsonga y'amaanyi and somehow osooka kukubira Wycliffe. Nenjogera naye. Oli otya kino oli waka ompe ku mukyanja siri waka. Kale kamukubireko mbadde njagala kino naye kamukubireko ndowooza. Of course njogedde n'ensonga nti olwo nga bwe nakugamba nti Doreen olina ebbina nangamba tya yes naye mendo olinaye mbadde njagala kumubuuza ku kintu kyagundi negundi naye kale kamunoonye. You understand? Nti kati ne bwanamanya nti nakubidde mukyala we ategedde bwayayiko. But I avoid it. So mbaako ne wenkoma mu bakyala oba abaami ba mikwano gyange nti bina babaye mukwano gwange mwami ne siye mukwano gwange. I can have the number yes naye nga weeviirayo evaayo kuwala emergency nga omusajja oyo like benkola nabo tigundi tazze ku mulimu nkuba essimu teriiko ali okay ntya mulwadde mpenjogereko naye ntiba mulamu naye abaddaye n'ebintu good mbadde njagala kumanya so ne mu relationships emikwano mirungi abasinga tuli kikye tuli because of friends so we have to keep these friends naye kye tulina okukola ku space eyo kugirekawo kubanga waliwo katonda bange ekyo kyokola Patrick batono nnyo abasajja basobola okukikola na respecting a privacy y'abakukyala b'abalala n'atabakubira kubakwana waliwo oli ng'agenda bunategera esimu ya mukyala wa Partriko otandika omukwanakwana so few men can do that. Yeah, and at the end of the day, you're just spoiling a relationship. So for that to feel mikwano. Yes. Nze I treasure friends. Nabe gamit is what I am because of friends. Nze nakola embaga. Te embaga ya meetings. Mwakola meeting ipata. Nakola ntono. Sinakumanya. It was a lavish wedding. Then he didn't spend money on his wedding. Impossible. Friends. That's what they told me. So much Muchala was still what is spending. No, anyway. It was friends. It was friends. That's I lost my mom. Sorry. Kati ne mulinda walala sina ku office. Walala weni. Eyo. Nemanya kati anaina we dakiika 5 nange. Yali mukama wange. Kiwayombye ko tinayogedde ekigambo gundi. Ekyo sikye nayogedde. Nayogedde kino na kino. Mwachi wagambe nti nakoze kino sinze nakikoze. Co-presenter wange yakikoze naye ati ne mukiteeka ku nze. Okay, we have to take the blame to call a FMB, blah blah blah. That. Okay. Ati nze bangambye kino nga ekituufu kyabadde kino ne recording kanjikolereze ku WhatsApp and I give it to him. Obanga nzijirina nenjimuplaying. And he will realize nti sibadde namusaana. Ate basajja bashimaga atugamba musolo. Mama garafe ate nga babagamba bomba mu ngabo ine mpeta.
you're supposed to have a forgiving heart. Ekintu ekimu kyemulina okumanya in marriage oba in relationships, abantu abatuzaala banjawulo, gye batuzaalira wanjawulo, gye tukulira wanjawulo, gye tusomera wanjawulo, ate muli mwagala tutegere ekyekimu kati olina kulwana bulwanyi kiri kyegambye nti omukwano twetaaga n'okugjamu ego netugujjamu ne pride. Tugamba nze Doreen, have a nice figure. Abasajja bansiya buli mpita bankubira basanga n'abalala ne besaaga ne besigiwadde bagifuna. You know? Yeah. My thinking is olina okusala. If you want the marriage to flow, if you want the relationship to last, oluusi ogira nokka nomwaka muleke. Nze simuyonjero namuki. That is one mistake we do. Kyetugambye nga tutandika nti marriage relationships zirimu sacrifice y'amaanyi, and one of them is that nze simuyagwevuga wano sigikwatako. I cannot pick your phone, but you can buy somebody. Why don't you give me your password then? At least just in case. What about emergency? Eyo nate tutuukayo. Sivayo omukyala wange alina password 10 mu simu ye. I'm not. Ekyessimu nakyesonyiira ddala. And I think if we men could do that, simu ya mukyala we gyesonyiwa. Nammwe abakazi muve ku simu zaffe. Not that erimu ebikyamu bingi. Not that tukola ebikyamu. But I think still omuntu yeetaaga muka privacy. Trust yetagisa ne privacy yetagisa. Yes. Ne privacy nga we are one. We share everything literally. I don't even want to say that we share everything. Nze ndewoleka wana ensawo yo okumala omwezi. Sikwata mu nsawo ya mukazi sigitunulamu. Ne bungamba mpaka nsawo ya nzigiramu essimu eryawo. I pick the bag, nakyeteekamu nze neetaddemu ebintu mu bulamu oluusi binyiga naye lwakwamba nakyeteekamu and I move on. I MC at functions, but I don't eat at these functions. Why? Sirya mmere ku mikono. Any reason? I thought you were getting a mabega. No, either nzija ndidde era wemba siridde mbanja kafiira mpaka lwenvaawo. I ate nali akolo. Incidentally, gye nakagezezzaako okulya giwedde bubi. Nali ku Divine Hotel awo. I'd come to do sauna. Then a friend of mine yalina birthday party y'omwana we wansi mu restaurant. Nga Partriko mwe mbeera ba MC yangu munyambeko wakiri dakiika katono ka birthday ka mwana. Like 30 minutes and we're done. Ntugendayo. Naye nali maze okulya lunch era najja siri waakulya. Naye kati wena MCing era oluusi abantu bagana Partriko aseera. Naye siseera naye nkola emirimu mingi. Nti nga ku kya MC nyembeera nga manager w'omukolo, reception manager. You make sure that everything is in check. Yes. Kati era bwe nali ningenda kwakyala b'emmere abaali bagabula ne baga excuse me. Tulina wano akaseera katono abantu abo tuwambye bawambe bagenda tuddukako. Tusaba emmere mugigabe speed wane ekyemmere kiveewo mangu. Kati bwe mala okubagamba mba nvaayo nga waliwo omukyala bamugjawa ng'ali mu line. Kati alaba ntambula nveeri bo bagenda kufuna mmere. N'angamba Partriko takwade sente zaffe nnyingi ate ogenda kusokomera emmere yaffe. Kusokomera kuba ng'okulyalya okupakirayo naye sikute sowaani siri mu layini ntambula bwenge ate nibe nandibadde ngenda kulya ye yali tamanyi bwenzize ku mukolo. Ekinnuma nti emikolo gye nkolera obwereere oba gye nkolera obusente obutono ennyo gibasinga. That is where I'm most honest. Kati ono nzize kukola byabwereere tebyali bya ssente. Batwegeeredde beegerezi kujjako omukolo kubanga ffe twali tulina kuba omusawo naye. Nzize nkakole nkamukubire bambi kyali waffe ate onanangira mmere.
era wala nagenda era mukwano gwange yali akoze omukolo si mukwano gwange pase naye yali yaŋŋamba dda nga tanafuna na musajja agenda kuwambaga na Partriko nifuna kyasiyemba nga gogenda okubeera MC wange for about 2 years. Then the third year omwana nafuna omulenzi bagenda kukola mbaga na Partriko, you know what, mbaga yange etuuse okolera sente kwanze $2 million kwatako $3 nkubuukinze kwanze good tutambula enaku z'omukolo ezisembera omwala ajja ngamba naye Partriko thought byaganye sente zibuze twasazeewo katukireke we shall get someone at church atuyambe, but we cannot afford. You can afford your services. Yeah. Services nalimba gambi. Okay. Nimugamba manyi gwe manya kimu nze MC kumbagayo. No, Partriko sente Partriko manya kimu nze MC kumbagayo. Ate mwe oboyogera unaweza kuloza toli serious. Jejo china feli twatera tuka Partriko alika atuge. Ali simanga na njogere ngatunula nti. Ali serious. My yes is a yes. Take my word. No man no tuka kuko. Agenda okuba essimu kusawa nga bava mu church nange oba mukubireko ku Partriko nga Partriko yazze dda wano wali naffe twamusanzeewo. Nankubira nga naye kati Partriko sente z'okwongera nga don't mind about me nze MC kumbagayo. Kati olwo challenge nejjetya. Don't think of me again. Kati anti ndi kumbaga nkola then ennaku ezo nalinga nkeera nnyo nga nkola ebintu bingi. So nga tulo tuba tunuma sisobola kutuusa ssaawa 3 nga nkyatunula kati nga kyenkola nywayo energy drink. So kati embaga baali balya nenvayo energy drink mu motoka nenzijja nga nkanywa mpola kati omuwala yali atudde awo bebaleese keeki. Na gweno Partriko oli ku bintu byaffe emmere yaffe ogiridde kati wuyo oli ku byakunywa byaffe obinywa bw'otoyogere baleese keeki gwe Banna. Nenga lwaki onangira emmere oli ku mmere yaffe ogimaze kati ogiridde nga siridde nga kati oli sirya era nali siridde kati nga losenga nalinjidde Okitegeera? nempulira bubi naye simanyi kuyomba Akantu katono nga nkimanyi omumanyi naye koma kukumanya tomumanyiira nga neera kidayinza okuyitawo nakolaki namumanyiira ate era yali akimaze but so that is what I go through. Naye ate munaye bangambye n'okungamba nti Partriko oyinza omunoonya balance baba tanna munaye kasaba kusatulayo nga togenda okuwulira good evening oba good afternoon naye oyinza okuloza Partriko taliiwo paka balance bamuleta mu mmotoka ddala kituufu. Nze oba embaga zembeerako abasinga abampita ku mbaga zaabwe ziba mbaga nnene kubanga of course ogamba nti nakola $2 million $2 azikuweera abayiisobola era agenda nti jangu ku mbaga abaso nembuza kati tusooka kuwaako mmeka nemugamba nze nezino ezisooka nze it wouldn't be the problem. But why I at times insist bampeeyoko nti abantu bakubookinga like last Saturday nabadde neakwera ku mbaga someone yajja nambookinga but oba mumanyi and that was it era mukwogera nawe naye yali yayita mu Wycliffe to book me so ningamba Wycliffe sebe mbaga gyeri ne Wycliffe natanzirira then I'm like mbaga erabika era gyeri era simanyi oba yabaddeyo sinayagala kugenda mu ebyo simanyi oba yabaddeyo tebanzirira naye bonanga abantu bakulu kati so kati olusi enva nsabayo kaki ka deposit wakati newoba ompaddeyo $5,000 oba akakadde kati ne bw'otampita ku mbaga mungamba akase yampaayo akakadde naye ate oba onfiiriza obubiri mba sikyagenze walala era mba nja kusiibawo obusiibiro. However kyebakugamba nti sirinnyawo nga tebanampa sente ekyo kikyamu. I trust people. Kyeki kyetwoga nti build trust. Nzira I come to the function naye kati era abantu abasinga kati bwabandaba era nga bampeerawo oba nga bagamba gundi yalina sente zo. Partriko, you talked about friendship. So
friendship mu marriage mu mikwano tukoze batya waliwo oliwo obeera ne partner n'agamba saagala obeere na mikwano gye tosaagala waliwo n'abayabe mukwano aba crossing boundaries. Yeah, of course.